Yes, mu mawulire ge tuyinawo wetwogerera ng'obunkenke bweyongedde mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda bino tebinnaggwa. Uganda bagiroopye mu kye tuyita Commonwealth Secretariat, olukiiko luno lwe lw'oku ntikko olukulembera kye tuyita Commonwealth Countries oba amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza. Kaakati wenjogerera Jeno Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi Kainerugaba ebintu tebinnaba kubeera byangu oluvannyuma lw'obunkenke obuteekeddwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ab'oludda oluvuganya wenjogerera nga baba tutte mu kakiiko akamanyiddwa nga Commonwealth Secretariat era ng'ekibaluwa ekiwandiikiddwa ngenda kikusomera. Aba Amsterdam and Partners be bawandiisa ekibaluwa kino nga bawandiikira Commonwealth Secretariat nga babategeeza ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era nga babagamba temwefuula abatamanyi biki ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Olutuula lwatudde dda ebivuddeyo bye nkuleetedde buli kimu ogenda kubeera ng'okitegeera nga n'ekiwandiiko kye bawandiise njagala tukiyiteeyitemu ffenna okitegeere bulungi nnyo. Ngenda kukuwaayo n'akatambi bino nno byatandikiddewa olunaku olwajja we lwazibidde oba we lwawungeeredde. Njagala okutegeeza nga Robert Amsterdam ne General Muhoozi Kainerugaba ng'obunkenke bweyongedde nga beeyisaamu eggaali era nga buli omu awandiikira munne tweet ku tweet. Kati we bwawungeeredde era Robert Amsterdam ng'ayita mu kye tuyita Amsterdam and Partners nga bamaze okuba nga bafulumya ekiwandiiko. Ekiwandiiko kino kiraga nti baloopye Uganda ne bayita Commonwealth Secretariat, olukiiko olwo olw'oku ntikko kulembera amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza. Kati okulaga nti luno olukiiko lw'amaanyi nnyo. Wenjogerera ng'akulembera olukiiko olwo oba Head of Commonwealth ye kabaka wa Bungereza. Ndowooza oyinza okujjukira Queen oluvannyuma lw'okuba nti yafa. Kabaka Charles oba King Charles owookusatu wenjogerera kati yakulembera kye bayita Commonwealth Secretariat era nga gye baatutte ensonga eno wenjogerera ng'eggwanga erya Uganda ebintu tebinnaba kubeera nga bya mirembe. Abakulu obunkenke bweyongedde kubanga mu Commonwealth eno amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza gye bagakangavvulira gye babafugira gye babuulirira ekyokukola. Kakati wenjogerera eggwanga erya Uganda baamaze dda okubeera nga bali ripootingayo nabo kye bakoze ne baddira omukulu amanyiddwa nga Robert Amsterdam ne munne ababadde bagenda maaso n'okulwanirira eggwanga erya Uganda bwe bayita Jeffrey Smith babalangiriddeko persona non grata. Kakati gwe atamanyi kino kye persona non grata bwe bakulangirira oba bwe balangirira omuntu nti persona non grata aba bamulangiriddeko okubeera nti afuuse mulabe wa ggwanga eryo. Kati gavumenti y'eggwanga erya Uganda bagamba nti omukulu amanyiddwa nga Robert Amsterdam ne Jeffrey Smith babalangiriddeko persona non grata era ne bategeeza omuntu singa bakulangirirako persona non grata bano ababiri kye babakoze obeera ofuuse mulabe wa ggwanga oba tokyakkirizibwa kulinnya mu ggwanga eryo sinakindi obanga mu ggwanga eryo mwobadde okolera toddamu kubeera ng'okola omulimu gwonna era abo baba bakutikka butissi nga bakuzza ewammwe. Akati eky'omukisa omulungi bano ababiri tebasangibwa mu ggwanga lya Uganda wabula ate gavumenti y'eggwanga erya Uganda yabataddeko kye bayita persona non grata. Awo tugenda ngenda bikunnyonnyola obitegeere. Wabula bano ababiri oluvannyuma lw'okufunagana amawulire ne bagamba nti ate mutuyambye nnyo musise attention eri abano gye twatutte ekiwandiiko kya era wenjogerera nga bwe nkugambye entuula zaatandise dda kulaba ku kiki kiyinza okuba nga kiddako mu ggwanga erya Uganda. Kati gwe munankyukakyuka bano wenkugambira nti tebinnaggwa bayita foreign policy kirabika nga kitandise okuba nga kikola era obunkenke ne bweyongera mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni olwa mutabani we. Wuliriza. And I serve as counsel for the last 8 years to both Bobby Wine, the presidential candidate in Uganda that we believe won the last election, and his political party. We are all who are akatambi ako nja kukakuwa tujja kukamalayo. Omukulu Robert Amsterdam kwe kwogera kwe yasoose okwogera nga tannata ekiwandiiko kye ngenda okusomera nga n'akatambi kakulaga nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu naye ate ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda baakola olukujjukujju ne beerangirira kyokka ate tebaakoma ku ekyo n'okumuyigga bamuyigga nga tamanyi musango ki gwe yakoze n'ebigambo General Muhoozi Kainerugaba byagenda awandiika ku mikutu omukutu nga X n'emikutu emirala amazima nabyo bamaze okuba nga babiripootingayo. Commonwealth Secretariat batandise okutema empenda bukya bwe bagenda okurespondinga ku nsonga eno kiki bagenda okuzzaako eri eggwanga erya Uganda. Jjukira Uganda tuli ttwale lya Bungereza byongera kuba nga mbikutusaako ogenda bitegeera naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribing. Ekyokuddira ababiri bano Jeffrey Smith ne Robert Amsterdam ne babalangirirako persona non grata bagamba nti kuno kuwangula era buno buwanguzi olw'ensonga international community egenda kwongera okutegeera nti abasajja tebaagala kubalabisa era bino byonna
ogenda kubiwulira. Bano ababiri basanyukidde nnyo ekyokubateekako persona non grata oba okubalangirira ng'abalabe b'eggwanga erya Uganda, era bagamba nti tukyaniriza kakati katufagane ekiwandiiko ekyafulumye kye baawandiikidde Commonwealth Secretariat tufunyeeko kopi wano kyenkakasa nti abasinga obungi mwakirabyeko, tugenda kukiyitaayitamu nga ffe wootumanyi wano kireka mu bbanga, tukisoma ne tukiyitaayitamu ne tukivunula mu luzungu olutonotono, buli muntu yenna agenda maaso n'okuba ng'akitegeera. Kati nga bulijjo katugyewo akalango kano kokka ye tubeere nga tugenda mu nsonga z'obufumbo. Olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinza kubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naba kubanga gakkirira wansi awo olaba ekigambo bakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya batutaddeyo kubanga tukufeffettera amawulire ate ne tugakutuusa yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira n'obeera nga tomisi. Kati tuli mu ggwanga lya Bungereza, kibuga London, ensonga gye zikwajjiza General Muhoozi Kainerugaba ebigambo bye yawandiise ku mukutu gwa Twitter, ebigambo birabika bireese emberebezi. Jjukira ebigambo ebimu bye yawandiika yamala n'abisi. Ebigambo ebyo byonna abadde abiwandiika ng'abyolekeza Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati wenjogerera birabika nga bigenda kuzza omuzigo, era gavumenti ya kitaawe wenjogerera abatuuza ya lukugunya obunkenke bweyongedde. Njagala tuyiteeyite mu nsonga eno era ng'ogitegeera bulungi nnyo. Omukulu oyo ye Robert Amsterdam, era omukulu oyo ye personal lawyer oba international lawyer owa Robert Kyagulanyi Ssentamu okumalira ddala akabanga. Mujjukira okuviira ddala eyo. Kakati ye ne munne amanyiddwa nga Jeffrey Smith nti bano ababiri be babadde batadde eggwanga erya Uganda ku maapu, bategeeza ensi ku kyebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ebitali birungi by'omuntu wa bulijjo, ebitali birungi ebyabo abavuganya gavumenti. Kati bano nga bagamba ekyamazima amawanga nga United States of America, amawanga nga United Kingdom teekeddwa okubaako kye bakola, bateekeddwa kusirika busirisi butunuzi ebikolobero bigenda maaso n'okukolebwa ggwanga erya Uganda. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda ne babalangirirako okubeera abalabe b'eggwanga persona non grata. Singa babadde baoperatingira wano mu ggwanga erya Uganda bandibadde baagobeddwa dda. Kati njagala tugende empola wenjogerera nga buno buba bunkenke, era eggwanga erya Uganda essaawa yonna ggwe munnankyukakyuka bintu byandibanga tebinnaggwa. Kati nga sinnaba kubanga nkuwa obutambi banga sinnakuwa bigambo byonna ebyayogeddwa Robert Amsterdam, njagala tusooke tuyiteeyite mu kiwandiiko tegere bulungi nnyo yavuddewa. Nga sinnayita mu kiwandiiko era waliwo olutalo we lwasookedde wenjagala tulabe ebigambo ebyateekeddwayo Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwe ogwa X ng'agezaako okwanukula Robert Amsterdam. Ne Robert Amsterdam n'abaako ebigambo bye yataddeyo. Njagala tusooke tubiyitemu bino then nkusomera ekiwandiiko ate nkuwe n'akatambi. Uganda tebinnaggwa, obunkenke bweyongedde, gavumenti essaawa yonna manyi kikyebazaako. Nakugambye obunkenke bukyagenda maaso n'okweyongera, tebweyongera eri Munnayuganda wabula bweyongera eri abakulu abali mu buyyi. Wuliriza, Robert Amsterdam yagenze ku mukutu gwe n'ategeeza announcement of next steps in the search of accountability concerning the behavior of the Uganda government, its rigged elections and violence against the political aspirants. Yagambye era tweet eno yagikoze mu budde bwabadde bwa misana nti nangirira ekigenda okuddako step gye tugenda okuddamu okuteekinga mu kaweefube waffe okunoonya obwenkanya obw'okulaba ng'eggwanga lya Uganda gavumenti eriyo tetulugunya abantu n'obululu bwe yabba oba akalulu ke yabba ne beerangirira ko bannayuganda bafuna obwenkanya eyo. Abakulu ne bamwanukula eri ejereegerera nti more foreign meddling, self-proclaimed advocate who thrives on manufacturing crises in sovereign nations. Uganda's election were conducted transparently under our laws. Kabagamba ono yeeyita n'amateeka era eyeeyita diplomat era nti ayagala kweyita agoberera ensonga ezigenda maaso mu Uganda. Bamutegeeza nti akalulu mu ggwanga erya Uganda kaategekeddwa mu buzimwana bwenkanya, kaategekeddwa mu ngeri eri democratic, era bannayuganda balonze bulungi nnyo ne balonda General Kaguta Museveni ng'omukulembeze waabwe. Basayidi ya Muhoozi nga be baanukula Robert Amsterdam ng'amaze okutegeeza y'alina kyazzaako
era step gyazzaako abadde tebannagitegeera. Kati step gye yazizzaako yeno gye njagala owulire. Yagenze mu kye bayita Commonwealth Secretariat, akakiiko n'akaloopera n'abategeeza nti bannange mube mu kutunula obutunuzi Uganda lyaliko ttwale lyammwe. Kitegeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda bibakwatako bulungi nnyo, muteekwa okubigoberera. Kakati njagala tuyite mu kiwandiiko kino ffembi oluvannyuma we mu bigambo bye akatambi ng'ayogera. Ekiwandiiko kyawandiikiddwa olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 2 omwaka 2026 mu kibuga London eky'eggwanga erya Bungereza. Amsterdam and Partners be baawandiise abagamba nti press release for immediate distribution bakireleasinze, era nga bagamba nti immediate distribution kyabadde kirina okuba nga kigabibwa kubanga kiweebwa abo bekikwatako mu budde bwabadde obwetaaga okuba obwangu ennyo. Abagamba nti Uganda's post-election repression and the threats against Bobi Wine trigger urgent calls Commonwealth action including sanctions, the infinite suspension. Abagamba nti ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda akalulu kamaze okuba nga kaggwa, akalulu akaalimu okutta abantu, akalulu akaali nga si kamazima na bwenkanya, nga n'akalulu ako kabbibwa, ebikolobero byonna ebyagendera ebyahapeninga mu kalulu ako naddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Yoba ne Saidye. Ebikolobero bye bikoowoola era byetaaga attention ya Commonwealth, byetaaga okubako action etekingibwa okuva mu Commonwealth, olukiiko lukulembera amawanga gaaliko amatwale ga Bungereza, nga mu bye muyina okukola n'okuba zi sanctions, muyina okuba okususpendinga abamu ku bakungu aba gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Era bano nga babategeeza wandiiko kino kakati olukiiko lwe baategeezezza olw'amaanyi nnyo. London, February 2nd, 2026. Amsterdam and Partners LLP, a long-standing international counsel to Ugandan opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, it confirms former dossier Commonwealth Secretariat requesting urgent referral of Uganda to the Commonwealth Ministerial Action Group CMAG serious and persistent violations of the Harare Commonwealth Declaration and the Commonwealth Charter warranting the indefinite suspension of Uganda from the organization. It is tinga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri 2026 mu kibuga London ekya United Kingdom aba Amsterdam and Partners bagamba nti bano beba long standing council baba nnamateeka okumala ebbanga eddene ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bakakasizza yavuganyizzaako ne ku bukulembeze obw'eggwanga erya Uganda omulundi gwe ogwokubiri. Wuliriza abagamba nti tumaze okusabumiitinga mu butongole ekiwandiiko eri akakiiko aka Commonwealth Secretariat katusaba wabeewo agent referral oba wabeewo ebikolwa eby'obwangu eggwanga lya Uganda mu kitongole kino oba mu mukago guno ogwa Commonwealth. Katusinzira mu kye bayita Commonwealth Ministerial Action Group tusobola okubaako kye tukola nga twekuusa oba nga twesigama ku Harare Commonwealth Declaration, waliwo ze declaration ezaakolebwa mu kibuga Harare nga declaration zino zaalinga mateeka oba kye bayita Commonwealth Charter nga baali bawa omukago guno amaanyi okusobola okususpendinga eggwanga lyonna okuva mu mukago gwa Commonwealth singa liba lyeyisizza bubi. Kakati bano nga bagamba eggwanga lya Uganda ekituufu lyeyisizza bubi ate nga kibadde kirabwako. Wandiiko wano bagamba tusaba omukago guno gwa Commonwealth akakiiko aka Commonwealth Secretariat beeko kyemukola bwe kiba kisoboka muteekewo sanctions mususpendinge okupasa ekyo oba Uganda eta Commonwealth Organization beere ng'evaamu nga mwesigama Harare Commonwealth Declaration and the Commonwealth Charter eribawa amaanyi ago nebbeetu baako kyemu. Ne bagamba nti Uganda's January 15th 2026 election and its aftermath has been marked by mass arrests, lethal force against civilians, restrictions on communications and a systematic repression of the activity under General Kaguta Museveni. Nti tubategeeza aba Commonwealth Secretariat ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa January 2026 Uganda waliyo akalulu, wabula akalulu we kaggwa waliwo ebigenze maaso n'okubaawo tetutayagala mu buuse maaso. Bano babategeeza batudde bawuliriza basoma ekiwandiiko babagamba tetwagala mu buuse maaso bintu bino omwali mass arrests okukwata okwali kususse, lethal force against civilians amaanyi amangi ennyo gakozesebwa eri omuntu wa bulijjo ayina yadde akasaali, restrictions on communication n'okuggyako internet oba okurestricting oba okukendeeza okulwanyisa
empuliziganya y'Abannayuganda bayita mu kujjako internet and systematic repression opposition n'okulinnyirira ab'oludda oluvuganya activities zaabwe. Ateeka bino byonna nga bikolebwa obukulembeze obwa General Yoweri Kaguta Museveni mutabani we babategeeza bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda naye mwesuliddeyo gwa Naggamba tuli wano okuba challenging eko kye mugenda mu maaso kubeera nga mu otherwise genda kubeera nga bitabuka. These actions fundamentally breach Uganda's constitutional obligations and its binding commitments as a member of the Commonwealth and further violation of Uganda's obligation under international law, including the International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, and the African Charter on Human and People's Rights. Ebikolwa bino ebikolebwa mu ggwanga erya Uganda nga bikolebwa mutabani we, bikolebwa Museveni ne mutabani we, abakulu bategeeza ab'akakiiko bimenya amateeka nga siga Uganda gokka. Menya amateeka konstitution y'eggwanga erya Uganda ekkiriza Bannayuganda okwetaaya, ekkiriza Bannayuganda okwesalirawo omukulembeze ky'abafuga n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati bagamba nti ebikolwa ebyo bimenya amateeka aga Uganda, bimenya amateeka ag'ensi yonna iningako. Ate era bimenya amateeka ago Uganda ge yasayininga agagiyambako oba agagikkiriza ku kammemba agono ogwa Commonwealth ogukulembera amawanga gaaliko amatwale ga Bungereza babawa n'obuwaayiro. Mugamu ku mateeka ge bamenya International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR. Jukira agamateeka agafuga ensi yonna Uganda yagasayiningako ebeera evunaanyizibwa ku ebyo okusomera gye buvuddeko. Bamenya amateeka agali mu African Charter on Human and People's Rights. Alwa Africa amateeka agavunaanyizibwa embe ly'obuntu abantu okwesalirawo. Uganda bagamba eka bagamenye. Kakati mu aba Commonwealth Charter kula butuuzi okulaba nga mugula obanga mukangavvula abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Robert Amsterdam ne Jeffrey Smith bagenda mu maaso n'okuripootinga bayitamu Amsterdam and Partners nga bagamba bwe bati of particular concern are explicit public threats made against Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, General Muhoozi Kainerugaba, the president's son, Chief of Defense of the Uganda People's Defense Forces. Statements calling for Mr. Wine to be hunted, harmed, or killed, left uncondemned. Government constitute a credible and imminent threat, life and engage Uganda state's duty, prevent violence, protect political opponents, and international law. Nti in particular oba okusingira ddala mumanyi bulungi nyera tubategeeza era wano mu kago gwammwe nti ebigambo ebitiisatiisa ate nga biri public ebyakolebwa General Muhoozi Kainerugaba abisindikira Robert Kyagulanyi Ssentamu tegeeza nga bw'amuyigga, nga bw'ayagala okumulumya, nga bw'ayagala okumuggyamu bolozi ze era nga bw'ayagala n'okumutta. Ebigambo bino gavumenti y'eggwanga erya Uganda tennavaayo kubivumirira, biragira ddala bulazi eggwanga erya Uganda Robert Kyagulanyi era ne bagamba nti waliwo imminent threat life, waliwo okutiisatiisa w'omuntu oba abantu naddala abavuganya gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Era bino omukago gwammwe ogwa Commonwealth guteekeddwa, tetukusaba busabi wabula tugulagira baako kye mukola aba nti taasa obulamu buyinza okugwa mu katyabaga ggwanga erya Uganda. Era eno duty oba bumu ku buvunaanyizibwa bwe muteekeddwa okuba nga bukola preventing violence, okuprotecting political opponents. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda nayo buvunaanyizibwa bwayo ng'eyita mu mateeka gali domestic n'agamateeka geeteekeddwa okugoberera kubanga yagasayingako, abakulu bategeeza. The submission further documents intimidation and violence directed at Mr. Wine's family, including the effective military takeover, the occupation of his residence by armed security forces. Such conduct is not lawful security. It is retaliation designed to silence opposition through fear. Nti mu kiwandiiko kye tubawadde jjukira eno bbaluwa ebeegoberedde ebiwandiiko ebirimu obujulizi sinakindi n'obutambi. Kitegeeza obujulizi bwe babwayo aba tebakomya ku kiwandiiko kyokka, basobola okubanga n'obutambi babuteereddeko obulaga obujulizi bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Akati bagamba mu submission gye tukoze eri Commonwealth Secretariat bateereddemu documents ne evidence eziraga
okutulugunya, okuwamba n'ebikolobero byonna ebibadde bikolebwa mu ggwanga erya Uganda n'okusingira ddala olunaku amagye lwe gaalumba amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne basakayo mukazi we bamukolako effujjo bonna obujulizi ekeddwamu era nga bagamba igana amagye okulemerako n'okulemera mu maka g'omusajja aga waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso ggwanga erya Uganda era nga bagamba nti leka okubaako kye mukola kubanga kye tulengereyo mu ggwanga erya Uganda bali mu kuti ludda luvuganya siga okutya eribbo. Robert Amsterdam, founder and managing partner of Amsterdam and Partners, bw'ati bwe yagambye naye mu bigambo bye. Uganda is in open breach of the Harare Declaration and the Commonwealth Charter when senior commanders publicly threaten an opposition leader. Government fails to repudiate those threats. Responsibility attaches at the highest level. Nti mu Harare Declaration and the Commonwealth Charter amateeka galina okugobererwa naago ge basayiningira mu kibuga Harare galagira ddala oba kiragira ddala nti eggwanga erya Uganda liteekwa okubonerezebwa. Mateeka gali mu kumenyebwa agasayiningibwa mu kibuga Harare ne mu kyetuyise Commonwealth Charter Uganda geeri signatory ku go. Tiisa ab'oludda oluvuganya okutulugunya n'okulemesa ab'oludda oluvuganya kikolwa kya bulabe nnyo era kiteekwa okubonerezebwa. Buno buvunaanyizibwa bulaga nti gavumenti weba tevuddeyo kukivumirira na kukyesamba kiragira ddala nti gavumenti manyiiko. Kakati wano jjukira lunaku lwajjo wakuwadde ebigambo bya Chris Balyomunsi agezaako okwesamba era ng'agezaako okutegeeza General Muhoozi Kainerugaba tayogerera gavumenti newankubadde ng'ebigambo ebyo yabyogedde kulu yavuddeyo mu bukambwe era abawagizi ba General Muhoozi Kainerugaba baavuddeyo ne batabukira Chris Balyomunsi tegeeza nti ebo oyogera ngaani. Kano kabadde kabonera akalaga ekitegeeza abakulu mu gavumenti nabo ebintu bino either birinamu omukono oba sseekyo. General Muhoozi Kainerugaba yabuti kira mutabani wa mukulembeze ate bano bakozi ba mukulembeze bakyo yinza okugamba nti bakozi ba kitaawe. Kati Chris Balyomunsi yagezezzaako okwagala jje abeere nga yeesamba ebigambo bino kwegamba ateekewo embeera bino ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba ng'omuntu wabula si bigambo bya gavumenti era gavumenti eggwanga erya Uganda si bwetyo bweyimiridde era si bwetyo bwerowooza. Bigambo ebyo yabadde yakamala okubyogera ne kumwataakinga ng'akabonero akalaga nti bino ebigambo ebigenda mu maaso General Muhoozi Kainerugaba bye yagenze maaso n'okuba nga ateekayo gavumenti ebivunaanyizibwako obutereevu era ze zimu ku nsonga ze baripootinze. Kati gavumenti egenda kuvaayo etya okubyegaana. Regarding the CDF does not speak for the government of Uganda, on record. But he likes Twitter communication. And he writes tweets. At times I do not read them, then shortly he deletes them. And I'm sure Ugandans have formed an opinion on his tweets. And I don't think, other than purposes of politicking, I don't think they take them as the official position from the government of Uganda. Like when he said, I am going to hang Dr. Besigye by June 6th. Did he hang him? He hung him. Did Ugandans believe that actually Besigye was alive before hanging? More or less. No. Chris Balyomunsi kye yabadde agezaako okukola kwegaana bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba wabula olwayogedde ekigambo ekyo abakulu baamwambalidde ne bamutegeeza nti ssebo gwe genda mpola ate weegendereze. Kyokka ate nga kye yabadde ali mu kukola olyawo kye kyabadde kitaasa gavumenti yaabwe okubeera nga tebituuka wano. Kakati mu kiwandiiko bano bagamba kitegeeza mu butongole gavumenti tennavaayo kwegaana bino okuba kutiisatiisa okuli ku highest level era omukago gwa Commonwealth guteekwa okubaako kye gukola mu kiwandiiko kye baaripootinze. Uliriza. The Commonwealth must act now through CMOEG engagement, a fact-finding mission and clear consequences such as the indefinite suspension of Uganda from the Commonwealth. Anything less would indicate tolerance of violence, impunity and a further demise of any hope of even a semblance of democratic rule. Nti omukago guno ogukulembera amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza bateekwa okuyita mu mateeka bennyini ge baakola kye bayita CMOEG engagement bagende maaso n'okuba nga bakola kye bayita fact finding era banoonye mission ki gye bayinza okuteekinga n'ebigendererwa biki okulaba nga clear consequences zituuka ku bakulembeze mu ggwanga erya Uganda. Nga mu zino mulimu indefinite suspension of Uganda from Commonwealth. Nga bano bagamba ekyandibadde kisookerwako ddala kubanga ddala mu aba Commonwealth mukkiriza nti muyina amawanga agaaliko amatwale gammwe
gateekeddwa okugoberera amateeka era nga gaasayininga ku nsonga ezo. Teekeddwa okumanya mulina omulimu ogw'okukola era nga mu mirimu egyo gye mulina okukola muli n'okugoba Uganda bwe kiba kisobose. Kye kimu ku byandibadde bisooka, Uganda mugigobe mu mukago guno. Amawanga agali mu Commonwealth gandibadde gateeka envumbo ba sanctions ggwanga erya Uganda. Tegeere nti omukago gwammwe guli active era gugoberere bye mwasayininga, gulwanyisa violence, gulwanyisa impunity, gulwanyisa n'okulaba nti enfuga ey'amateeka ebeera mu mawanga ago agaliko amatwale ga Bungereza. Amsterdam and Partners also calls for immediate CMEG referral, public guarantees for the safety of Robert Kyagulanyi Ssentamu and his family, the coordinated international consequences, including targeted sanctions, if Uganda returns to compliance, rule of law, and the Commonwealth values. Aba Amsterdam and Partners nga bagamba mu birala bye tusaba okubeerawo kye bayita CMEG referral kugarantinga public Robert Kyagulanyi Ssentamu ali safe ne family ye, nti era ne kye bayita coordinated international consequences erenga zibeerawo omuli kye bayita sanctions nga bazikubwa abamu ku banene gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Olwo nno tukakase nti Uganda ejja kudda beera ey'obufuzi bw'amateeka olwo esobola okudda mu Commonwealth ng'emaze kugoberera Commonwealth values. Amsterdam and Partners is an international law firm specializing in human rights and political advocacy based in London and Washington DC. Abagamba nti Amsterdam and Partners be bannamateeka okwetoloola ensi yonna abalwanirira eddembe ly'obuntu ne political advocacy era nga bali mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London ne mu ggwanga erya America kibuga ekimanyiddwa nga Washington DC era nga bakulemberwa Robert Amsterdam. Bali mu nsonga eno era be bawandiisa ekiwandiiko kino bategeeza abakulu aba Commonwealth omukago okukulembera amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza. Bino tebyakomye mu kiwandiiko, omukulu n'ayisa n'akatambi yogera ebigambo bino. Amsterdam, and I serve as counsel for the last 8 years to both Bobi Wine, the presidential candidate in Uganda that we believe won the last election, and his political party. We are all who are engaged in Uganda. Ono yabadde ategeeza kimanyi bulungi nnyo mu ggwanga erya Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ye n'ekibiina kye awangula akalulu wabula ali mu kugezaako ku lipootinga mbeera Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda mu maaso n'okuba ng'ayisibwamu. Today, shocked and appalled by the continuous stream of statements coming from Muhoozi with respect to searching for agezaako okunnyonnyola nti tuli concerned era tudimandinga gavumenti z'amawanga ag'enjawulo n'ebitongole by'enjawulo okubaako steps ze bateekinga olw'ensonga tulabye ebigambo ebibadde bitweetingibwa General Muhoozi Kainerugaba abiteeka ku mikutu gya X n'emikutu emirala era n'aleeta ekizampo yeeyo tweet oyagambira nti tumaze okutta aba NUP 22 wabula n'ategeeza nti abo batono nnyo era bwe tubasse mu wiiki entono nnyo kati ng'ategeeza nti njagala nnyo bansaba owaabirimu abasatu abeere Bobi Wine. Kati ebyo ebigambo sajja tebaabitwala for granted. the president, Mr. Wine, dead or alive, in a circumstance where everyone agrees he has committed no crime other than to once again win the hearts and minds of the people of Uganda. Ati wanaagamba nti mu bigambo General Muhoozi Kainerugaba byawandiika era byateeka ku mikutu gye enjawulo ekyamazima bigambo ebyo bya bulabe tegeeza abakulu abagamba nti mubeeko kye mukola bino temusobola kubireka bulesi bigende bityo. Agamba ye kirayanti we Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda mu maaso ng'atalaga eggwanga erya Uganda anoonya akalulu na musango gwonna gwe yazze erina tteeka lyonna lye yamenya wabula obuzibu bwe buli era omusango gwe bamuvunaana beera nti yabuusa bannayuganda n'okubalaga ekituufu nga bwe kiri n'okuteekawo embeera oba oliawo erabisa abakulu mu ggwanga erya Uganda balina ekituufu balina ebikyamu bye bakola. Kakati bannayuganda olwo babazuukusa omukulu Robert Amsterdam ategeeza ensi abagamba bannange muteeka okubaako kye mukola abakulu aba Commonwealth Uganda lyali ttwale lyammwe ate nga mugamba mukulembera amawanga gaaliko amatwale gammwe muteeka okubaako kye mukola era nga mu bimu ku ebyo byasabye sanctions. Agamba bamu ku bakungu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda bateeka okufuna sanctions nga bayiga butya bateekeddwa okubeera nga kati wano bibadde bituuse wano babalangirirako persona non grata
kati mu bunkenge gavumenti y'eggwanga lya Uganda nayo neeriyakitinga wabula nga sinnakutuusa ku nsonga eyo sinnakutuusa ku butya balangiriddeko nti Persona nani Grata bano ababiri njagala nsooke nkuwe ku katambi kano Kashama naye akunnyonnyola ku nsonga eno then oluvannyuma nzije era nga tutambula mu katambi kano nkunnyonnyole lwaki babalangiriddeko Persona nani Grata era kitegeeza ki n'ogenda kubitegeera ogenda kutya kakati mbadde nsabye wabali mwezo tusooke tuveeyo nsaba busabye wabali mwezo tusooke tuveeyo bayina kye batuwadde kati ate naffe ne tukigula tusooke tukomewo ku katono ladies and gentlemen zitokote essaawa yonna nabagambye okwerangirira n'okufuna legitimacy ebintu bibiri byanjawulo nkiddamu osobola okwerangirira court system gy'okozesa mu gundi yo mu system yo yonna yonna kubanga ebeera ku mikono gyo naye okufuna legitimacy awaba obuzibu. Ladies and gentlemen, Robert Amsterdam amaze okuwandiikira akakiiko ke bayita CMAG, Commonwealth Ministerial Action Group, nga tuyita mu kintu kye tuyita Harare Declaration of 1991. Wano nze ategeerawo nze kana bagamba bampita Dr. Shama mu Foreign Affairs ndi Kabaka. Katusooke tuveeko wa Robert Amsterdam nzije nkunnyonnyole. Akakiiko kano ke katadde Samia Suluhu Hassan ku hold tujja just watch that space. Musooke muveewa ate njagala kuko ekiwandiiko kyekyawe ekiwandiikiddwa Commonwealth Ministerial Action Group nga Robert Amsterdam amaze okugiwandiikira nga ayise mu kintu kyetuyita Harare Declaration of 1991 we baatuulira bonna ne bagamba nti kakati wano senga omuntu agenda against democratic principles onakugaa eno policy ya Bungereza policy eno ya Bungereza kiddamu policy ya Bungereza and Uganda is a Commonwealth state. Mukiga Uganda is a Commonwealth state. Mwamaga muntu singa obukodyo muntu singa akakodyo aka kakubba kalulu naye embalayirira akakodyo aka katu obukodyo obutwala entebe tukyasumulula tebunaba this is just the beginning. Nakugamba ekintu bakita democracy nabagamba democracy eno policy ya Mungereza omungereza ekamala byonna wa Uganda ate America naye ayina olutalo ayina okumaliriza mu Uganda awo okitegere kiri gwe muna Uganda just organize nakugambe gwe muna Uganda kola kyolina kukola foreign policies feka kati fe tujja zitambuza nakugenze foreign policy mbi Kabaka nabagamba ebintu bino byembasomeseza byonna bino betuze tusome emyaka ena rounding up tumba tuno wekigwera mu human rights nakugambye tikati wano mu human rights policy makers ne ba revolutionaries begattawamu ne balwanyisa ekizibu ne bakijjawo kyekiriwo kakati esawe no batukutte batuwadde bali mwezo wali kakati fe tudde ku bali mwezo naye bo ba Andrew Mwenda n'abalala bonna bali eri ku X bali mu kwedifendinga mu Uganda let us strike X tugende ku X tukolera wa Robert Amsterdam tukolera wa Jim Rich we tukolera ku Human Rights Watch je tuyitidde tukolera ku Senate ya America je tugenda okukolera okitegera ekintu ekyo so gwe mu Uganda ina tanagwa X yesawa tugende tutasegwa nga bine ebintu bikola nkiddamu ebintu bikola nga temunasituka nga mukyenonya musituke waliwo kye tulina okumaliriza mu foreign policies. Yes, nakugambye akalulu kano policy it is a foreign policy na gaino revolution yaita mu 100% foreign policies lwaki nti democracy and human rights it is a colonial administration system continuation of neo-colonialism wetuli eno system siyafe so baneno abadde batufugira mu kintu kye bayita fisad democracy fake democratic system mubadde batufugira naye kakati fe twagala tulage bano bananyini ba democracy bantu babuze basebo policy ya mwekola bweti bakulu ene policy je mwatulete nga balina tukuba migo olokubanga tu participating Robert Amsterdam akugambye nti ye Baka Kasanti is excellence Kyagulanyi kiddamu Baka Kasanti is excellence Kyagulanyi yawangula akalulu akawedde bigambo bya Robert Amsterdam sinze yes kitegeeza ki fe twamaze dofuna legitimacy era fe tugirina enali mu tukwate bulungi yes muyinza okubanga mabbi akalulu mu system ya mu Uganda ne legitimacy fe tugirina fe tulina access ku funding fe tulina access ku sanctions fe tulina access ku international trade fe tubirina muyina kuyita muffe okubifuna nkiddamu yes mu system mwawangudde ne mubba akalulu yes mwatuwangudde naye nga tebinaggwera mu system naye mbagambe fe tulina ebisumuluzo bya bino ebintu wammange ekisooka legitimacy fe tugirina fe tugenda ba legitimizing oba ne date twaganye namba 2 fe tulina ebisumuluzo bya trade international trade nakugambye bagenda kutukuwa sanctions mugenda kuwulira fe tusobola zistop fe tulina ebisumuluzo bya ICC bakulu Robert Amsterdam mumulide mu video ye yes akitegere kintu kiwe tulagamu Commonwealth Ministry Action Group esobola okusazamu obuntu obwanguzi bw'abano etya tudde wa Robert Mugabe kye baamukola be bano bennyini betulesa ab'ettabu
waliko Abamerika abo n'Abangereza betulese kitegere ekintu ekyo gwe munanso just to tofayo just worry not nakugamba wano ku Infinity Class nze sigenda kugamba munna Uganda nti situka ne manye ebigendo kusitula mbimanyi so just relax wano wa Infinity Class todda muziri live zeri gye bakaya muganya okusituka temwagala kusituka relax faba Infinity Class byaffe nabagamba bili slow but sure kyobola bane waffe wabeerawo kanyiriro kokka tubera na stress president yabagaba bali balina okubeera ne stress lwaki fe ekyokukola tukimanyi this is a non-violent revolution nga tuyita mu democracy ne human rights wona ategeera essence oba wona ategeera scope gye bayita democracy ne human rights ogenda kubanga tokyasobola kuddawo kulekana n'Abannayuganda ate tolina gy'ogenda kubisanga okujja kuwano ku Infinity Class tumaze okuwandiikira CMAG Commonwealth Ministerial Action Group kati aba NRM bamanyi kyetegeeza ng'ovudde ku bano buno bwa NRM bubaata tumanyi mu NRM mulimu obubaata kati bamaze okukola ki bamaze okutegeera kyetegeeza this statement kino ekiwandiiko kino this writing this one manchi kitegeeza yes nekiri kiribye muli mu kudefending eri ku gundi ku X bijja sanctions zijja tugenda kufunda mu Uganda eyo Seshama kanesekereko tugenda kufunda mu Uganda awo nabaga nze Minister of Foreign Affairs addako kiddamu nze Minister wa Foreign Affairs addako era kati banna Uganda ino stage mugenda kugitegeera kiddamu mugenda kugitegeera abana ba Infinity Class mugenda kutegeera nti bampita Dr. Shama kati abamu bagamba ekikulu kewaana nnyo kati kale byandibadde bikola newe waana nnyo kati nze nkola entya okitegeera so Commonwealth Ministerial Action Group eno njagala mujjuke nti yanalinga ne gundi ya Samia Suluhu Hassan ne bagamba kakataddewo akakiiko akagenda okunoonyereza ku bintu byonna byonna bibadde bikola kibi bakuvunaana opposition byekola kibi kuvunaana so olunaku wayo kabeera nti kaze mu Uganda nakonga bamaze okukawandiikira tulinda decision yaabwe balina okusalawo naye nakugamba nti abantu bano ekintu kyabwe kyebamanyiko tebakulwanyisa ng'okyali mu kaseera kakaligitimaasi Samia Suluhu Hassan bamwanguya kubanga weyabba akalona yeyangu okukola ki yeyangu okwerayiza yes naye ono akyadireize yabadde ayagala naye kusembera akola ekyo naye yagenza okulaba nga repercussions tajja zisobola ne bakwongezaayo so Ministerial Action Group eno yekulinda kubanga tuzabyeko nga tusaba ne an independent audit yes waliwo ekiwandiiko kye naye njagala kikonfaminga abagala okusaba external audit naye waliwo akabinja akagisabye tujja kiraba mu next video lwaki akabinja ako kasabye external audit nabagambye nze Shama sagala nnyo kulaba musayi nga gukola kinga kuyiika mu ggwanga ekyo kyose kyagala kubanga ebyokukola mubimanyi just mwebuzabuza okutabikola mukozesa ekibuli naye si mwe musinga ekibuli tulabye gavumenti ez'ekibuli NRM let us lie low tulowooze ku Uganda tulowooze ku future y'abaana bammwe n'abazzukulu bammwe ensi gye mugenda okubaleka mugenda mwagala mbaleke mu nsi efaanana nga Libya mulowooza omusayi gwa Libya kati guli proud omusayi gwa Gaddafi guli proud nnyo ne Libya weefaanana tukole ekintu kye tuyita elections audit omutuufu alangirirwe kubanga ye option yemina temusobola tuzza mu dialogue ebyemuuza kale eyo kati tuveeyo njagala kunnyonnyola nkuwaddeko akatonotono njagala kati nkunnyonnyola kibayita persona non grata naye nga sinna kunnyonnyola waliwo ekiwandiiko kifulumye nga kiraga gavumenti y'eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'abiri by'owulidde ebyo byonna by'owulidde abakulu mu Uganda engeri gye barespondinzeemu ku bintu bino bataddewo kye bayita persona non grata kye balangiridde wakulu bana babiri Jeffrey Smith ne omukulu amanyiddwa nga Robert Amsterdam. Persona non grata kintu kinene nnyo era ngenda kikunnyonnyola obeere ng'okitegeera bulungi nga naba kubanga wala puliriza. Kino kiraga ebeera diplomatic status eyeyambisibwa ensi emu okwexperinga oba okugoba plain diplomat okumubaaninga bw'abanga abadde tali mu ggwanga eryo okubeera nga tasobola kuliyingira baba mulangiridde ng'omulabe ow'eggwanga eryo wansi wa article y'omwenda eya 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations nsonga za diplomacy eggwanga lisobola okulangirira omuntu yenna diplomatic mission oba omuntu yonna ng'omalangirako kye bayita persona non grata singa aba ayina by'akoze bo lye bagamba nti oba bye balowooza bikola bityobola ensi yaabwe oba ng'afuuse mulabe eri ensi eyo era bwe baba bakola kino tebeetaaga okuprovidinga explanation yonna addembe etteeka lino bakawayiro kano article ey'omwenda mu kibayita 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations libakkiriza okukola kino wabula singa omuntu alangirirwako obwa persona non grata era obanga alangiriddwa ng'omulabe w'ensi eyo kitegeeza bw'aba gy'abadde akolera basobola okutaminatinga emirimu gye basobola okulikolinga obuvunaanyizibwa bwe bw'atyo n'aba ng'afuluma eggwanga akwatamu ebibye
atambula n'agenda. Bw'abanga sija abadde obanga alemeddeyo sobola n'okusibwa n'ebikolwa ebirala bisobola okumuteekwako. Kati wano eggwanga erya Uganda bakozeseza oba bayise mu kawaayiro kali Vienna Convention bagamba Jeffrey Smith ne Robert Amsterdam persona non grata. Ulira ekiwandiiko bagamba nti Uganda declares Jeffrey Smith, Robert Amsterdam persona non grata over foreign interference. Bayingidde mu nsonga ezitabakwatako foreign affairs ez'eggwanga erya Uganda. Era wano nga bagamba a decision has been taken on the matter in bracket declaring the duo persona non grata. In short, Smith and Amsterdam have proven themselves to be enemies of Uganda through destructive activism. A senior source told the Chimp Reports on Monday. Waliwo eyayogeddeko n'omukutu guno ogwa Chimp Reports and olunaku olwajjo tegeeza bano bamaze ddoba brandinga obatwalanga ababe b'eggwanga erya Uganda era ensonga lwaki gavumenti y'eggwanga erya Uganda yapalangiriddeko kye tuyita persona non grata balabe baggwanga. Uliriza, Uganda authorities have formally taken steps to declare 2 foreign nationals persona non grata with immediate effect, accusing them of sustained and illegal interference in Uganda's internal affairs, internal sabotage, support for subversive political activities. Eggwanga erya Uganda yatekinze steps ne balangirira persona non grata ku bantu bano with immediate effect mbagirawo. Nakitegeeza singa babadde bali mu ggwanga lya Uganda andi badde baweereddwa dda nsalesale okubeera nga bafuluma. Ebisinga zibeera 72 hours oba 48 hours. Aba bagambo banga babalanga okubeera nti illegally ba interference mu nsonga z'eggwanga lya Uganda ziri ntaano. Era ne bakola kye bayita international sabotage. Basiiga eggwanga oba balemesa entambula z'eggwanga oba enteekateeka z'eggwanga nationally endera gwensi yonna. Ate n'omusango omulala ogubavunaanwa support subversive political activities, ba supporting ebikolwa bitali bituufu by'obufuzi. Jukira wali mu katambi akugambye ono international lawyer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wano bagamba supporting subversive political activities mu ggwanga erya Uganda. Subversive political activities biba bikolwa ebibi. Ojja genda mu comment section ombuulire bikolwa ebibi mu ggwanga erya Uganda eby'obufuzi, ebikolwa ebyo byebitwa. Wano mu ggwanga erya Uganda bagamba mulangiriddeko kiyita subversive political activities as supporting era ku misango gye bamuvunaanye ne bagenda mu maaso. Those named are Jeffrey Smith, an American activist and founder of Vanguard Africa, and Robert Amsterdam, a UK-based lawyer, managing partner for Amsterdam as LLP, according to a senior security source. Sinzira kugava munda ag'omu nkuubo galaga nti bano ababiri abaneemingiddwa oba abaguddwa ku kye bayita persona non grata babalangiriddwa ng'abalabe b'eggwanga erya Uganda. Kuliko Jeffrey Smith ono nga ye mutandisi wa American activist era nga ye founder American activist era nga ye founder oba ye mutandisi wa Vanguard Africa. Manyi omukago ogwo ogubadde gulwanirira ennyo eddembe mu mawanga ga Africa. Bagattako Robert Amsterdam ono nga asinzira mu ggwanga erya United Kingdom era nga ye munnamateeka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ali international nga ye mutandisi wa managing partner wa Amsterdam Partners LLP ku security diplomat sources ez'enjawulo ategeeza omukutu gwa Chimp Reports kwebyo nga bw'obiwulira. Ne bagamba officials say the decision follows what they describe as a pattern of hostile activism that has moved beyond advocacy into direct political action against the Uganda state. Abantu bagamba mu ggwanga erya Uganda ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda ensonga lwaki bataddewo kino oba bakoze kino mbu bano abakulu kye bakola kisukka ku activism era mbu bagoyinze beyond advocacy. Bayingidde butereevu mu nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda, ekintu ekitakkirizibwa era gavumenti Uganda kyegaati tetasobola kubeera nga ulira bwe bagambye. A decision has been taken on the matter declaring the duo persona non grata. In short, Smith and Amsterdam have proven themselves to be enemies of Uganda through activism. So told a senior source told the Chimp Reports on okusinziira ku sources ez'enjawulo bano balangiriddwako persona non grata olw'ensonga enze oba ba province bakakasiddwa bano activism waabwe
destructive government y'eggwanga erya Uganda. Kugamba bwe baba bakola activism tebali mu kulwanirira bulwanirizi ddembe ly'abuntu wabula mbu bakosa ebyobufuzi by'eggwanga ya Uganda. Era n'agattako ng'agamba never dare to set a foot here because they will be arrested. Tebagezaako n'okugezaako bano ababiri linnya ekigere kyabwe mu ggwanga erya Uganda kwatibwa. Source etegeeza Jeffrey Smith ne Robert Amsterdam bajja kukwatibwa. Kati mugimu ku misango egibavunaanwa ebayita international sabotage. Abagamba nti authorities accuse the two of lobbying foreign governments, international financial institutions and multilateral bodies to block or restrict development financing Uganda. Actions officials say amount to economic sabotage aimed at weakening the country's growth prospects, investor confidence, national partnership. Uliriza nno tukira bino Robert Kyagulanyi ebimu ku byabadde akola era bye yenyumirizaamu ennyo. Titugenda kutema makubo gonna Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye badde bajja obuyambi. Era kati wanaagamba wano mu kiwandiiko bagamba nti bano ababiri nabo babadde bakola kino era Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde akikola yekka. Lwaki? Ebo babalangirireko Anigrata. Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu kyabadde akola obulungi ennyo okumakinga sure nti abasajja abafandinga gavumenti y'eggwanga erya Uganda balekeraawo kubanga nti baba bafandinga bikolwa bya butujju, bafandinga okutulugunya bannayuganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu azenga akyogera era awo kakati ababiri bagambibwa okuba bagukoze bulungi nnyo. Era gavumenti y'eggwanga erya Uganda egamba balangirirako Persona Anigrata ebimu ku bye basinzeko nti bano bagenda mu mawanga ag'enjawulo nga balobinga zi gavumenti bazikubiriza bazitegeeza lekeraawo okufandinga eggwanga erya Uganda. Kikolwa kino kizza ebyenfuna by'eggwanga emabega era kisabotaginga enkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda n'amawanga amalala. Nti kino bano ababiri babadde bakikola mu bugenderevu no gavumenti y'eggwanga erya Uganda kalawe balangirireko Persona Anigrata. Kino kye bakola bakirabanga ekya bulijjo, bakirabanga ekyangu ekigezaako okulaba nga kyandamayininga ebyenfuna by'eggwanga, kigezaako okulaba nga kisabotaginga enkolagana ya Uganda n'amawanga agamu ddala agamawanga agabadde gagiyamba. Nti bano abadde bagezaako n'okulaba nga batta kye bayita investor confidence. Mu bikolwa byabwe bibadde bireeta abandi badde ba investor okujja okuinvestinga mu ggwanga erya Uganda okutta confidence yaabwe n'okwongera okukkiririza mu ggwanga erya Uganda era nga bangi balabiddwako nga bakyajja kusiga kasente kaabwe mu ggwanga erya Uganda. Nti kati ebikolwa bye bagenda maaso n'okubanga bakola biviiriddeko bino beera nga bibeerawo. National partnerships enkolagana n'amawanga amalala girinnyeemu era nga ze zimu ku nsonga bavunaanwa. Kuleko kye bayita Persona Anigrata. Tukyagenda mu maaso ako bino era nga weetaaga bimanya. Wuliriza wano. Security officials further allege that Smith and Amsterdam have actively promoted the operation and narratives of groups considered subversive under Uganda law, including by amplifying messaging intended to incite unrest and delegitimize state institutions. Wuliriza. Mu bimu ku bikolwa ebirala bye babadde bakola ebigezaako okukkakkanya n'okuleeta obulabe bye bayise subversive political activities. Jeffrey Smith ne Robert Amsterdam nti bapromotinze nnyo operations oba bapromotinze nnyo narratives groups ezibadde zikonsideringibwa subversive naddala mu mateeka g'eggwanga erya Uganda babadde babipromotinga nnyo era mbu bino mulimu okwamplifyinga messages ezigezaako okuincitinga unrest kwezikubiriza abantu oba oliawo okwekalakaasa message kubiriza abantu wankubadde okwegunga okwo kuli mu mateeka oba okwekalakaasa mu mirembe kuli mu mateeka era ne bw'ozoowulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyogera tusobola okwekalakaasa non-violent kubanga etteeka ez'okukikola. Kati wano mu kiwandiiko bagamba bano ababiri nabo bapromotinze message ezo kati message ezo olwa ebimenya amateeka n'amateeka agali domestic ggwanga erya Uganda. Okunso lwaki babalangirirako Persona Anigrata. According to officials, the pair is also accused of disseminating what the government describes as defamatory, negative and inciting content about Uganda through foreign media outlets. Bano ababiri era gavumenti y'eggwanga erya Uganda ebirala bye bavunaana nti bakoze ekisoboka okulaba nga bakola ebikolwa ebiri defamatory
ebiri negative oba ebi-inciting oba ebikubiriza abantu okukola obwegugungo nga bayita ku foreign media outlets emikutu egy'ensi yonna national platforms babadde bafunako emikisa kozesa sobola okuba nga baleetera eggwanga erya Uganda olaba nga ligenda mu maaso kubanga li-experiencing embeera eyo era ne tukwotingayo wano. These are coordinated media offensives meant to tarnish Uganda's image globally, undermine confidence among investors and development partners, and portray the country as a pariah state. Kibano mu bino babadde babikola bagambibwa okuba nti babadde bafuba nnyo okulaba nga bono n'erinnya lya Uganda okwetola ensi yonna. Nga batta confidence oba okulowoozesa ba investor nti eggwanga lya Uganda si ddungi ku investinga. Babadde batta enkolagana wakati wa Uganda n'amawanga agamu babadde ga investing oba gakolagana n'eggwanga lino. Basiiga ekifaananyi ekibi okwetola ensi yonna nti Uganda ggwanga teritebenkedde kati gwampuliriza gena mu comment section ulire ekifaananyi ekyo baba nga ddala bakisiga Uganda tetebenkedde batuufu basi batuufu. The allegations follow a press release and those circulated internationally Amsterdam and partners calling for punitive action against Uganda over alleged position. Era n'ezimu ku nsonga ze basinziddeko the press conference ba press release ekiwandiiko Amsterdam and partners kye baafulumya bakoowoola ensi yonna takinga actions y'eggwanga erya Uganda babeere nga baliggulako baliteekako envumbo olw'ebikolobero ebyaliwo nga akaggwa kati bagamba bwe baba mu bunaana kirira mu kye bayita sanctions and ICC lobbying iriza abakulu batakinga actions era eggwanga lya Uganda government tebagiri bulungi. Uganda authorities further claim that the two foreigners have filed or supported requests sanctions against Uganda officials, have lobbied for international investigations, including referrals of Uganda officials to the International Criminal Court ICC. Nono ulirizawo bulungi. Government y'eggwanga erya Uganda mu bimu ku byevunaana abantu bano ababiri bano okuliko ababiri bano okwegatta ne bannayuganda abamu ne bagenda eri kkooti y'ensi yonna mu kibuga Hague ekya Netherlands ICC National Criminal Court ne bafayiringa era nga basaba eggwanga lya Uganda linoonyerezebweko wabeewo kye bayita international investigations. Ababiri bakiteekamu nnyo omukono nga basaba kkooti y'ensi yonna eyungule ttiimu bakole kye bayita investigations tambula y'eggwanga erya Uganda. Era bano ababiri baafayiringa oba baawagira abantu abafayiringa files abamu ku ba individuals oba officials mu government y'eggwanga erya Uganda beko sanctions. Babiri bakiwagira nnyo era mu comment section ulire ali batuufo kiwagira baba ali bakyamu nga government ezimu ku nsonga zeevuddeko okubeera nga babalangirirako personal data. Officials argue that such actions constitute unlawful foreign political activity and interference in Uganda's judicial affairs. Ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda bagamba ebikolwa kyamazima byandamayininga eggwanga erya Uganda era biraga nti omuntu ayingiridde ebintu ebiba tebimukwatako mu ggwanga otingayo wano agamba seeking sanctions and international prosecution against serving Ugandan officials not neutral legal work. Jeno ngeri gye bali nti basajja bannamateeka ate nga ba advocates okugenda musabe sanctions zikubwe government y'eggwanga erya Uganda n'abakungu baalyo bikolwa tekiri neutral. Bino okubikola nga muli neutral temuyinaako side naye ate kyekikolwa kiraga nti muyina side ya Robert Kyagulanyi. It is an aggressive political campaign aimed at coercing the state through external pressure. Kino kikolwa ekiri aggressive eri aggressive political campaign ekigendereddwamu okulaba nga muteeka pressure eri external government y'eggwanga erya Uganda. Lwaki mukikola? Government yebu activists bali babiri. Activists take accusation. Smith and Amsterdam, however, have consistently presented themselves internationally as independent, principled activists, saying their work is focused on the defense of human rights, democratic governance, and the rule of law. Kibana ababiri, Jeffrey Smith ne Robert Amsterdam, beeteeka mu kifaananyi bali international activists ate era abali principled ensonga ze balwanirira bwenkanya embe ly'abuntu n'enfuga ey'amateeka
wanga ag'enjawulo. Kati gavumenti y'eggwanga erya Uganda egamba kakatadde bo activities zaabwe lwaki ziri against gavumenti yaffe yokka. Olyawo nga balinga abategeeza nti n'abatuvuganya balina ebikolobero bye batukolako mu baloopeyo temuba mugenda mu ICC temuloopayo bakungu ba gavumenti wabula nabana abavuganya nabo mu baloopeyo olyawo balina nabo bye bakola. Wandiiko balaga bana ababiri nga izezimu ku nsonga lwaki babagulako babalangiriddeko kye bayita personal data. Through public statements, media commentary and legal filings, they argue that their advocacy is lawful, transparent and rooted in national human rights norms, rejecting claims that they are engaged in subversive or hostility towards Uganda. They maintain that calling for sanctions, international scrutiny or accountability mechanism is a legitimate tool of peaceful advocacy where domestic remedies are, their view, ineffective. Kati bana ababiri bagenda maaso n'okubanga bakola abayita mu public statements ze bakola, commentaries ze bakola ku media, ensonga z'amateeko bazi files ez'enjawulo, ebiwandiiko bya filinga, bo bagamba nti bino biri mu mateeka, biri transparent era bigoberera kye bayita international law, era bo bali ku nsonga ya human rights norms oba obulombolombo bw'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Bo bagaana okubeera nti beetaba mu kye bayita subversive activity yonna eggwanga erya Uganda. Bagamba ffe bye twetabamu wabula ffe omulimu gwaffe kulwanirira ddembe naddala mu ggwanga erya Uganda ne bannayuganda abaliwangaaliramu. Strong diplomatic signal declaring a persona non grata is among the strongest diplomatic measure available to sovereign state, effectively barring entry and signaling that the individual is no longer welcome to conduct deemed hostile national interest. Nti bano be balangiriddeko persona non grata ekikolwa oba kyekibonerezo ekisinga okuba eky'amaanyi gavumenti kyesobola okuba ng'ekola. Era mu kukola ekibonerezo kino baba bategeeza nti bano ababiri bali welcomed mu ggwanga eri bali balangiriddeko persona non grata, era baba tebasobola kustepiko ekigere kyabwe. Ensonga lwaki wali mu ntandikwa nnakulaze abategeezeza nti bwe balinyira ekigere mu ggwanga erya Uganda yakuba basibwa bwe babategeezezza. Officials said that the move reflects Kampala's position that foreign actors will not be allowed to engineer political outcomes abroad under the guise of human rights or democracy. Kuyinza mu ggwanga erya Uganda avuddeyo ne bategeeza omunnange tebajja kugendera ku ebyo ebiva bweru waayo kwa pressure ebweru w'eggwanga lya Uganda nti bo be bajja okugenderako bigenderako bajja kugendera ku ebyo bibagaamu ggwanga lye bakulembera. Minister of Foreign Affairs is expected to formally communicate the decision through diplomatic channels. Kino ekikolwa tekigenda kukoma wano oba ekiwandiiko kino kigenda kukoma ku Red Zone TV. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga essaawa yonna asuubirwa okubaako okwogera okw'enjawulo okukakasa bino mu channels diplomatic. Neither Smith nor Amsterdam issued a fresh response to the government's allegation time of publication. Kubana ababiri tekuli n'omu yayanukudde ebigambo bino, tekuli n'omu yayanukudde gavumenti y'eggwanga erya Uganda ebyo ebigenze maaso n'okubanga byogerwa, wabula bo kye baakoze kutinga gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Akakiiko nga Commonwealth Secretariat nga babaako kye bakola abakungu aba gavumenti y'eggwanga erya Uganda ku bikolobero ebigenda mu maaso n'okubanga bikolebwa ku musajja yagambibwa okuba nti yawangula akalulu. Era bano baakikakasizza tuufu Bobi Wine yawangula akalulu, balina obujulizi, balina obukakafu era bagamba bagenda kukkiriza. Si beetegefu era nga bawuliriza ebigenda mu maaso n'okubanga biva eggwanga erya Uganda newankubadde babalangiriddeko persona non grata bagamba bo tebajja kubikkiriza era tebannaba kuba